Allah gamba ati inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a. Allah ganti mazima ddala Farao yeekuza yasukka ekikomo yamera amalala yeekuluntaza ala fil ardi yeefuula wakabi mu nsi wa ja'ala ahlaha shi'a naddira mu bantu be n'abaawulamu emirundi ebiri yastad'ifu ta'ifatan minhum abamu yabafuula bawejjere nga baavu ate abalala nga bagagga. Seeka ebyafaayo bino tetubisoma kunyumirwa bunyumirwa naye tubifunamu ebyokuyiga bannabyabufuzi bino bibayamba okutegeera ki kye mukola kuba Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti inna fir'auna ala fil ard yeekuza mu nsi abakulembeze mu nsi babaddemu era nagamba nti nze n'olunaku lwendifa ndukola ki ndumanyi. Omulala yagamba nti nze sigenda kwavuwala n'omuzzukulu w'omuzzuukululu tetugenda kuba baavu. Olaba owulira kye yeewulira era nti nze sigenda kuba mwavu n'abaana bange n'abazzukulu n'abazzuukululu bazzuukululu bategedde abazzukulu abalikola ki abalijja. Olaba kye balina mu mitima gyabwe okwekuza obuyinza bwa Katonda obuyinza Allah bw'abawadde ate ne baagala okusukka ekkomo batuule ku ntebe naani ne Allah nannyini buyinza. Naye Firawuna ekyo kye yakola yaddira mu bantu be n'abaawulamu emirundi emeka era abakulembeze batera okukikola ne babaaka mu nsi mwe bafuga ne babaaka ebitundu bye banafuyiza ddala nga bakigenderedde. Enguudo tebazikola, tebalina mazzi, tebalina masannyalaze. Okitegeera kuwa ekyokulabirako genda Kalamojja ye wava amayinja agakola seminti azimba mu East Africa naye n'emmere tebagikola ki tebagirina. Naye abakulembeze bo bagendera mu nnyonyi kuwa kyakulabirako nti abakulembeze mwenna kino ekyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu Allah akitunyumiza naye mulina okugjamu ekyokuyiga. Olina abantu b'okozesa n'okozesa omuntu emyaka 3 n'ogamba nti omusajja oyo Abdulrazak ankoledde kasajja kalungi nnyo naye tagendanga na kuhijja gwe wakagenda emyaka egi emirundi egi 5 naye gw'okozesa tazimbanga na kayumba gw'olina 2 olina faamu okiraba ozimba bw'omenya olaba seeka kino kigenda eri abaki abakulembeze. Allah kyatulaga nti Firawuna yeekuza ala fil ard n'alowooza nti wa kitalo waja'ala ahlaha shi'a naddira mu bantu be n'abaawulamu emirundi 2 nga waliwo baasukkulumya bo bagagga ne wabeerawo baafudde nga bo bajja kubeera bapakasi baabali. Ekyo nno omukulembeze wenna gy'oli si kituufu. Allah subhanahu wa ta'ala Firawuna kye yakola ekyokubiri yudhabbihu abina'ahum ate naddira abaana baabwe n'abatta abalenzi n'atandika obbasanjaga era abaabali abanafu kubanga kitegeezebwa nti Firawuna alayhi la'ana bw'abeera ku bukulembeze ng'alaba ensi yonna agikoze eki agirina ne bamugamba nti mu kika ky'abaana b'Abayisirayiri mugenda kuvaamu omwana agenda okujja ku bukulembeze. Awo abakulembeze batabuka kye bayita bukulembeze atta ekyalo nga waliwo agambye nti obukulembeze bwabwagala. Ne Firawuna bw'atyo bwe yakola abantu be yafuula nga baavu olw'ekigendererwa kubanga waliwo abakulembeze nga bafuula abantu baabwe nga baavu naye nga kigenderera ensi lwakuba nti ensi temuli busobozi. Amafuta bagayina, emmwanyi bazirima, ennyanja bagirina, buli kimu bakirina naye abantu baabwe oyinza okusanga nga ne mu Uganda waliwo essaawa eno nga talina ttaala mu nju n'amafuta tagakola ki tagalina naye ng'ensi eno n'amafuta gagenda kuvaawa gagenda kuva wano ng'omusajja omugagga oba omukulembeze alina sola, alina amasannyalaze, alina gaasi, alina bayogaasi nga n'obikozesa tabikola ki tabikozesa naye ng'eri wali abakola ki
abali obubi kati ne Firawuna bw'atyo bwe yakola abantu be natta abaana abalenzi wayastahayi nisaahum naddira abakyala baabwe n'abajjamu ensonyi. Allah subhanahu wa ta'ala naga nti innahu kana minal mufsidin, mazima ddala Firawuna yali musajja mwonoonyi. Allah agamba ti wanuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard, Allah agamba nti nayagala nsitule ababadde banafuyizibwa. Allah yawa naawe essuubi eri omuntu yenna, naawe nkuwa essuubi musajja gwaliyo ne mukyala gwaliyo nti okunyigirizibwa kw'oli mu kaseera buki? Kaseera buseera, kubanga n'abali mu bye balimu nabo bakagulawundi zaabwe bazimanyi bennyini, ate nammwe mubakola ki? Naye Allah kino yakikolanga nti wanuridu an namunna ala alladhina istud'ifu, twayagala okuwa ekyengera okubabundugulako bano abaali banafuyizibwa mu nsi eya Misiri, wanaj'alahum a'imma, era ne tubafuula abakulembeze, wanaj'alahum alwarithin, era ne tubafuula abaasikira emmaali y'abali baffe awo abaali beekuza. Seeka nagambye ekyafaayo tetugenda kunyumirwa buki? Naye twagala tuggyemu ekyaki? Ekyokuyiga. Abantu bameka be mulaba bavudde mu bukulembeze nga babadde bayisa bubi abantu, enkomerero zaabwe zibadde zitya?